Mbalamusiza nnyo mwenna abatuwuliriza era abandaba. Mbebaza emirimu gyonna gye mukola era nsuubira nti obulamu bwammwe bulungi. Mbalamusa na ssanyu kubanga Ssaabasajja Kabaka ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna aweza emyaka 69. Ndowooza nti kirungi okubaako ebitonotono bye twogera ku bulamu bwe. Abamu babimanyi naye abalala tebabimanyi, naye ndowooza n'ababimanyi tekiba kibi okubyejjukanya. Fena twebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, ate era Katonda tumwebaza olw'ebyo byamusobozesezza okukola mu myaka gino 69 byawezezza, nga mulimu n'ekyafaayo ekikulu eky'okuzaawo obwakabaka. Tekitera kulabika mu nsi obwakabaka bwe buggibwawo mu ngeri ey'eryanyi ate ne buddawo. Era abamanyi ebyafaayo wano baliraana baffe Congo balina obwakabaka nga bw'amaanyi nnyo, era erinnya Congo liva ku bwakabaka obwayitibwanga obwa Congo, naye nga bagiwandika na nnukuta ya K so si nnukuta ya C. Abazungu bwe bajja be baanafiya obwakabaka obw'Abakongo era tibwavaawo tibwaddawo. Mu Zimbabwe waliyo obwakabaka bwavaawo tibwaddawo, e Misiri waliyo obwakabaka bwavaawo, e Libya, mu Bulaaya, Bufalansa, Bugirimaani, mu Russia, awo nno kyafaayo ekyo kikulu. Era bannabyafaayo bajja kumala ebyasa n'ebyasa nga bakyakitaganjula, kyasoboka kitya. Ssaabasajja Kabaka azaalibwa Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri. Ssekabaka Edward Muteesa ne Namasole Saala Nalule muwala wa CMS Kisosonkole be bazaala Kabaka Mutebi owookubiri. Ssekabaka Muteesa owookubiri yasisinkana Kabejja mu King's College e Buddo. E Buddo eyo baasomangayo ne mutoowe Damali Nakawombe. Damali Nakawombe yafuka Nnaabagereka. Ye Ssekabaka Muteesa owookubiri yagamba nti bwe baali e Buddo eyo baasoowaganamu katono ne Kabejja Saala Nalule nnyina wa Kabaka. Ndowooza abavubuka nga bwe babeera gye byaggweera, ng'ate Ssekabaka Muteesa owookubiri awasizza Nnaabagereka Damali Nakawombe, bombi baana ba Kisosonkole, CMS Kisosonkole, era bombi bazaalibwa mukyala Victoria Nalwanga. Victoria Nalwanga yali muwala wa Hamu Mukasa Ssekiboobo ow'erinnya. Abamanyi Mukono e Nasuuti we waali embuga ya Ssekiboobo, kati Hamu Mukasa oyo yali Ssekiboobo, yalatwala essaza ly'Ekyaggwe. Naye na wano ne Mukono ewali ekkanisa Lutikko n'ewali University yonna lyali ttaka lya Ssekiboobo. Kyokka Ssekiboobo naye Ssekiboobo Hamu Mukasa gwe ŋŋamba. Naye Hamu Mukasa naye ettaka eryo yali gavana mu nteekateeka eno ey'olwenda, tuyinza okugamba nti Kabaka ye yali muwa. Kale Ssekabaka Muteesa owookubiri yawasa Nnaabagereka Damali Nakawombe mu Museenene 1948. Kyokka Kabejja kigambo kya Luganda, edda Abaganda bakyala babe babawanga amannya. Omukyala omukulu bamutanga Kaddulubaale asoose okuwasibwa era nga yabeeranga omukulu w'abakyala abalala bonna mu maka. Omukyala omuganzi ng'ayitibwa Kabejja. Kakati Ssekabaka Muteesa owookubiri Namasole Saala Nalule yamuyitanga Kabejja, era abantu bonna ababeeranga naye nabo nga bamuyita Kabejja. Awo nno bwe yawasa
muto wa Kabejja kubanga Nabagereka Damali Nakawombe yali muto wa Saara Nalule naye bonna nga baluganda kitaabwe n'ennyaabwe y'omu. Saara Nalule maama wa Kabaka kati Namasole ye yali kalabalaba owa mutowe kye bayita metro ennaku zino. Embaga yali Namirembe mu Lutikko yali y'amaanyi nnyo. Nga wayise emyaka nga 7 ng'embaga ya Kabaka Muteesa ewedde, Abangereza baayagala okussaawo omukago ogugatta amawanga ga Africa, Kenya, Uganda ne Tanzania, baali bakiyita East African Federation. Era omubaka wa Naabakyala yali kuno gwe bayitanga Governor Andrew Cohen ye yali erinnya lye. Yayita Kabaka Muteesa mu Entebbe awo wakati wali State House naye olwo bagiyitanga Government House. Era baagimenyawo emenyeddwawo mulembe guno ogwa President Museveni. Kati Governor mu nju eyo mwe yabeeranga era mu nnyumba eyo ne Kabaka Muteesa mwe yabeeranga bwe yali President wa Uganda omuberiberi. Kakati yamuyita mu gye bayitanga Government House Entebbe nga wabaddewo okuwuliziganya ku ky'okutondawo omukago ogw'amawanga ge baagala gatabe Uganda, Kenya, Uganda, Tanzania efuuke ensi emu. Kakati Kabaka Muteesa n'agamba Gavana nti ekirowoozo ekyo tusooke tukizze mu lukiiko lwa Buganda kubanga nze nga Kabaka bwe mba nkola emirimu neebuuza ku lukiiko. Gavana n'amugamba nti ekyo tukijja kukolebwa, twagala gukkirize kati ku ssaawa eno nti Uganda, Kenya ne Tanzania zifuuse ensi emu. Kabaka Muteesa n'amugamba ekyo nkigaana, n'amugamba nkuggyeko ku Bwakabaka. Baali beetegese kubanga yali amugamba bino ng'ennyonyi y'amagye g'e Bungereza eri ku kisaawe. Ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe kyaggulwawo mu 1945. Ekisaawe ekikadde. Kakati abamanyi ekisaawe eky'Entebbe kiggwako nnyo ennyonyi zino ez'ekibiina ky'amawanga amagatte. Ndowooza ne President oluusi kyakozesa ekyo ekikadde. Kino ekisaawe ekipya Obote yarandika okukizimba kye mulaba kaakati. Gavumenti y'Obote yasooka okukizimba, Amin n'akimaliriza naye nga yasanga Obote akitandise. Kaakati ku kisaawe ekyo ekikadde ennyonyi y'amagye g'e Bungereza Royal Air Force yaliwo eringa etokota kubanga ndowooza Governor Cohen yali akimanyi nti Muteesa tagenda kukkiriza byakugatta Uganda ku Kenya ne Tanzania nga tamaze kwebuuza ku lukiiko. Abantu bangi kikulu nnyo ndowooza bategeere lwaki Muteesa yagaana ekyokumala gatugattika mu mukago ogw'amawanga g'ebuvanjuba bwa Africa. Buganda bandigimize ng'Obwakabaka. Muteesa yabuuza Governor nti Buganda ebyayo binaaba bitya? Ffe tuli ggwanga kkulu. Mu 1955 we lwatuukira Buganda nga yakabeerawo emyaka kumpi 7-8. Kabaka Muteesa yagala okumanya ebyaffe bwe binaaba, ebya Buganda binaaba bitya, tunaamala gawaayo ebintu byaffe. Omuganda aga nti kwata n'owaayo nga yasikira musikire. Naye bw'aba omwana wo nga Kabaka bwe yali nti yennyini ensi tuyinza kumala kakwata nsi yo n'ogiwaayo, Buganda eneeba etya nga Muzungu talina kyayamukula. Kabaka n'abigaana. Naye mabegako eyo baali baabigezaako dda ku mulembe gwa Ssekabaka Daudi Chwa. Daudi Chwa yazaala Muteesa owokubiri. Naye ne Daudi Chwa nga tabikkiriza n'ebyokuleeta wano Oluswayiri nabyo yabitulabulako nnyo Ssekabaka Daudi Chwa. Kale olaba nti bakabaka ba Buganda olubeerera babeera banywevu ku nsonga z'Obwakabaka. Kabaka Muteesa Gavana yamuteeka ku nnyonyi, yamuwamba n'amuteeka ku nnyonyi, ennyonyi n'ebuuka n'emutwala e Bungereza buwaŋŋanguse. Ng'ali mu buwaŋŋanguse nabagambye nti Kabaka Muteesa yasanga Namasole Saara Nalule e Buddo, era yawasa Nabagereka Damali Nakawombe Kisosonkole, naye
ne Namasole yali mukyala we. Kakati mu 1954 Namasole Sara Nalule yagenda Italy. Yalina course gyagenzeko y'okusoma obusawo. Kati Kabaka yava e Bungereza mu mwezi ogw'omusanvu 1954 n'agenda mu Bufaransa. E Bungereza embeera y'ensi yekyanga leero enkuba etonnya, leero akasana kaaka, leero wazzeeyo empewo. Era Bungereza ennyo okusinga Bufaransa. Weewaawo mu Julaayi baba batandise seera ekibuguma nga bakitandise naye eri Bufaransa yo wabuguma bulungi. Era Kabaka yandoza yagala agenda ayote ku kasana mu maserengeta ge Bufaransa. Kakati nabagambye nti Kabejja Sara Nalule yali mu Italy, yalinnya eggaali y'omukka okuva e Italy n'agenda e Bufaransa. Mu maserengeta ge Bufaransa Kabaka gye yali, Kabaka Muteesa gye baasisinkana. Era ekyava mu bugenyi obwo lyettu lya Mugema. Kabaka bakyala be babeera embuto bagamba nti alina ettu lya Mugema. Kabaka Muteesa emmeme ye yamugamba nti omwana ali mu lubuto lwa Kabejja ajja kuba mulenzi. Era yagenda naye e London n'agula obugoye obwa bbululu. Eyo Kabaka gye yali Abazungu langi, omwana bw'aba omuwala bamugulira obugoye bwa pinka, ndowooza pinka lwe Luganda, ate bw'abeera omulenzi bbululu. Kakati ye emmeme yamugamba nti omwana ajja kuba mulenzi. Mu budde obwo sirowooza nti tekinologiya yaliwo akubuulira nti omwana ono ajja kuba muwala aba mulenzi nga bwe kiri kaakati. Naye ye Kabaka emmeme ye bwetyo bwe yamugamba. Era Kabaka yagamba be yali nabo nti ono ettu ly'alina bw'anaabeera omulenzi muli bamufunye Kabaka. Naye kyokka mu Buganda Kabaka alondebwa lukiiko. N'agamba nti nsuubira olukiiko luli musiima. Kyo nakyo yakigattako Kabaka Muteesa. Ng'amaze okugula obugoye bw'omwana obwa bbululu yasindika Kabejja akomewo ku butaka. Kabejja aleme kusumulukuka ng'ali ku mawanga. Anti nga bwe mbagambye nti Kabaka yali amwagaliza singa abeera omulenzi okubeera Kabaka. Era Kabejja yakomawo ku butaka. Era mu mwezi ogwokuna olubuto ne lumuluma. Mu mwezi ogwokuna 1955 olubuto lwamuluma. Abakulembeze mu Buganda Kabejja baamutiisa okuzaalira e Nakasero. E Nakasero awe wali kaakati etterekero ly'omusaala lyali ddwaliro nga ly'ekikungu. Era Abazungu bonna nga gye balwalira. Abazungu bonna abaali wano nga gye balwalira. Ate era Kabejja ne bamutiisa ne Mengo wano. N'alinnya Dorothy Nassolo, abantu bangi bamumanyi, bamubbulamu ne woodwa. Bamuzaalira n'abaana abalala, baana b'engoma. Naye baamutiisa kubanga Kabaka ali mu buwaŋŋanguse, abamutute mu buwaŋŋanguse Bangereza, eddwaliro eryo nga lirimu Bangereza beereeyi. N'eri e Nakasero ne bamutwala e Mulago. So oyinza okugamba nti eddwaliro eryalinganga erya bonna nga tebeeraliikirira nnyo nti Abazungu bayinza okukolerayo omulangira obulabe. Era nga 13 Apuli 1955 Kabejja Sara Nalule n'asumulukuka. Omwana gwe yazaala ye Mulangira Ronald Muwenda Mutebi. Kaakati ye Kabaka waffe. Kabejja agenda okusumulukuka. Kabaka yali akyali mu buwaŋŋanguse. Era Kabaka okulaba ku mwana yali amaze okuva mu buwaŋŋanguse. Mu 1955 Buganda yakuba Abangereza ekigo mu kkooti mu musango gw'okuwaŋŋangusa Kabaka. Era Gavana Cowen oyo yali nga anyigiriza nnyo olukiiko nti lulangirire nti
Buganda efunye kabaka omulala nti kubanga Muteesa teyali wakudde olukiiko ne lugaanira ddala era Muteesa yakoma mu 1955 ndowooza nga wayise emyezi ndoza gyalinga 7 ng'omwana azaaliddwa oba 6 lwasooka okulaba omulangira gwe yalowooza nti ajja kuba mulenzi emmeme ekyo yamugamba kyali kituufu. Omulangira Mutebi yakulanga abaana abalala bonna mu lubiri n'ennyina yabeera nnyo ne Kabejja ebaamunaanika kuba Kabejja yabeeranga nnyo ebaamunaanika mu lubiri oba bwe yabeeranga mu lubiri e Mengo ng'abeera mu twekobe enkadde. Eno twekobe gye tulaba ye twekobe empya, waaliyo twekobe enkadde naye baazookya mu lutalo lwa 66. Kaakati mu twekobe enkadde Kabejja Sarah Nalule mwe yasinganga okubeera, ate mu twekobe empya nga Nabagereka Damali Nakawombe mwabeera. Bwe yatuuka okusoma Kabaka yamutwala omulangira gwe ngamba omulangira Mutebi yamutwala mu ssomero kati bayita Luwangula Primary School. Kaakati mu budde obwo essomero eryo lyali mu ssaza ly'e Bugangazzi. Omanyi Buganda yali efunye amasaza 2 okuva e Bunyoro, Bugangazzi ne Buyaga. Kaakati mu ssomero eryo e Bugangazzi kati bayita Luwangula Kabaka gye yatandika okusomera primary. Kaakati no Kabaka yatambuzanga bigere okugenda ku ssomero ng'alina omwami wa Kabaka gw'abeera naye. Oluusi omwami we ng'amuvuga kagaali, oluusi ng'atambuza bigere, ate mu bigere nga temuli ngatto, ng'atambula butereevu ku ttaka ng'abantu abalala. Ndowooza Kabaka Muteesa yali ayagala Kabaka ategeere ensi Buganda bw'efaanana, nti abo be bantu b'ogenda okufuga tebalina nangatto. Ennaku zino tukubiriza nnyo abantu bagule engatto, era kano neyambisa omukisa guno okukiddamu. Buli muntu yenna alime emmwanyi mu Buganda, buli muntu yenna alina amatooka alunda, bu ssente zisooka eziva kugenda okugulira omwana engatto. Sitwagala baana basomera mu bigere. Omwana bw'anaafuna endwadde kubanga atambuza bigere, essente z'onookozesa okumujjanjaba zisinga ebbeeyi y'engatto. Awo nno mu Buganda ku mulembe guno Mutebi mugende mugulire abaana engatto. Naye Kabaka yatambuzanga bigere, n'agenda ku ssomero n'akuba omupiira ng'era abaana be babeera. Ekyenjawulo kyokka Kabaka kye yalina mpozzi ku baana abalala, yalina omukuumi ow'emmundu, naye ate naye nga amukuuma mu ngeri ya kimpowooze, naye yabeerangawo. Mu kuwummula mu lubiri yalinayo omusomesa ow'enjawulo gwamutanga Mark Emery, yali musajja Mungereza ng'alina byamubangulamu, ndowooza n'Olungereza. Oluvannyuma ng'asumuseemu bamutwala e Kabinja mu Buddo Junior School, naye tiyalwayo nnyo. Mu 1965 n'atwalibwa e Bungereza, myaka ndowooza yali awezezza 10. Essomero lyali yitibwa Kingsmead Public School e Sussex. Omwaka ogwaddako mu 1966 akasambattuko ne kagwa mu Buganda, era Kabaka Muteesa n'agenda mu buwaŋŋanguse. Emboozi eyo abantu bagimanyi bulungi, yayitira Lubaga wano, bagamba ne bamwambaza ne gandula z'abasosodooti, ne bamuvuga ndowooza mu Kavakiso, n'ayitira eyo n'agenda Egomba, Mawogola, bw'atyo Mwankole Kigezi, Burundi gye yalinnyira ennyonyi. Ennyonyi enneetisi y'emigugu yagirinnyira Burundi e Bujumbura, n'agwa e Bubirigi, n'ava e Bubirigi n'agenda e Bungereza. Kati mu mwezi ogw'omunaana yagenda ku ssomero omulangira gye yali asoma, era n'amutegeeza ebyali bigudde eka. Ekyo nno kitegeeza nti Kabaka waffe yatandika obulamu obw'okubeera emmomboze, ate gwe omuntu atalina kkaba muyita batya. Mu 1966 nga
kitaawe amaze okutuuka e Bungereza. Obulamu bwatandika okubeera obuzibu ddala kubanga Kabaka Muteesa obuwangamuzi yayita bwetegekedde, yayita talina wadde ne siringi n'embwe, teyalina ssente wadde n'ekikumi kyeyajja mu ggwanika, kale teyalina wadde akawunti wadde kiki mu nsi yonna engwira. Ate Abangereza olw'okuba baali batunuulidde makampuni gaabwe agaali wano mu budde obwo, amakampuni agasinga nga 9 ku 10 gonna agaali mu Uganda gaali g'Abangereza, ngere gakola ssente empitirivu obungi. Kakati bo nga basazeewo okukolagana n'Obotebi n'ebigudde ku Muteesa tebakyabijjukira, bwe batyo bamutunuuliranga kyamuli nga tebamufaako. Ekyamazima ne mu nnyumba mwe yasula, eyo flat gye yasulamu yamuweebwa banywanyi b'Abangereza nga baagala agambe takyali kabaka nti akkirize nti ebyabadde mu Uganda byabaddewo tubyerabire, n'akigaanira ddala. Naye mu 1969 n'akisa omukono. Kabaka Mutebi yabikka akabugo ku njole ya kitaawe e Bungereza. Mu nnono zaffe omulangira bw'abikka akabugo ku njole ya kitaawe yaba agenda omusikira, era akabugo ako eyakatwala eyakakukusa yali Jolejjo Kiwanuka, yayitira Nairobi, yalinnyira ennyonyi eyamutuusa e Bungereza n'akabugo. Abamanyi eby'omupiira, Jolejjo Kiwanuka ye kitaawe wa Jimmy Mugambe. Jimmy Mugambe ye kitaawe wa Ssaabawolereza mu gavumenti eya wakati kiri owa Kiwanuka, bangi bamuyita KK. Jolejjo Kiwanuka yali musajja munnabyabufuzi ate munnabyamizannyo, yenyigira mu lutalo lw'okufuna obwetwaze bwa Uganda n'okutandika express. Era tekibeewuunyisa nti bazzukulu be KK oba Honorable kiri owa Kiwanuka abadde naye akuliddeko express, kakati nemutowe Subi, si Subi naye Subi, naye kati yagikulira. Ye yatwala akabugo akabikkibwa ku njole ya Muteesa olwo kabaka waffe ng'alina emyaka 14. Kitegeeza nti omulangira Mutebi yafuka kabaka wa Buganda mu 1969 naye nga tannatikkirwa, kuba yali amaze kubikka akabugo kyenvudde mungamba nti yafuka kabaka wa Buganda. Yaddako eka mu 1971 okutereka enjole ya kitaawe. Kabaka Muteesa yakisiza omukono e Bungereza, n'aziikibwa bannamagye tugambe be baakuliramu enteekateeka z'okumuziika, aba Grenadier Guards, kuba yalina ekibinja kye bayita Grenadier Guards kye yalimu, kubanga kabaka bwe yagenda okusoma e Bungereza yayingira amagye ne bamutendeka mu byekinnamagye ne bamuteeka mu kibinja ekyo bayita Grenadier Guards, era baamuziika mu awantu. Kakati Amini bw'awamba mu 1971 n'asalawo okuzza enjole ya Muteesa ku butaka aziikibwe mu kitiibwa kuba ye President wa Uganda eyasooka, ate era yali kabaka wa Buganda owa 35. Ebyafaayo ebya Kabaka Muteesa okufuuka President wa Uganda omubereberye ndowooza abantu nabo babimanyi, abavubuka nga mmwe abakwata amawulire muyinza obutabimanya. Buganda nga tugenda okwefuga mu 1962 yatandikawo ekibiina kye bayita Kabaka yekka. Kakati ekibiina ekyo kyakukumba obululu bwonna mu Buganda, abaka ba Parliament bonna mu Buganda, ne kiddira ababaka abo ne kibawa UPC ekyobote. Obote kyeyava abeera Ssaabaminisita omubereberye nga twefuze, ate olw'okuba nti wetwefugira Queen w'e Bungereza era gwe gwali omutwe gw'eggwanga, baasalawo nti omwaka gumu nga guyiseewo tujja kufuna omutwe gw'eggwanga kye bayita Head of State. Kakati Kabaka Muteesa n'alondebwa mu Parliament
kubeera president wa Uganda naye nga ow'emikolo emirimu gyonna gikolebwa Ssaabaminisita okufaanana kwa mulaba Bungereza nti emirimu gyonna gikolebwa Ssaabaminisita bw'atyo Muteesa bwe yafuuka president biwanvu naye ebisubi byatuleesewo nze mbadde mbabuulira nti ye yali president wa Uganda omubereberye Amini n'asalawo akomyewo enjole ng'amaze okuwamba Obote mu January 1971. Amini yali musajja w'Obote nno era Obote yasindika Amini ekkonga eryo mu lutalo olw'e Katanga. Amini n'anyagayo zaabu bagamba ebyava mu zaabu byagabanwa Amini n'Obote. Felix Onama yali minisita w'ebyokwerinda n'omulala awo gwe neerabidde. Kati Amini Parliament n'emugoba ku bukulu bw'amagye olw'okwenyigira mu bintu by'ekkonga eyo ng'ate Parliament tebakkiriza kugenda mu lutalo olwo. Naye ate ye Obote yakuza bukuza Amini era Obote yawa Amini ekiragiro atondekeyo ekibinja ekyenjawulo bakitanga special unit. Ekibinja ekyo kyekyaluma olubiri lw'e Mengo nga kiduumirwa Idi Amin. Kakati mukuza enjole ya Muteesa abantu bagamba Amin yalinga awooyawooya Abaganda okubeera biza naye yennyini kye yakola mu kulumba olubiri lw'e Mengo. Bino byafaayo si yabiyi abantu kirungi ne babimanya. Kale yazza enjole ya Kabaka Muteesa n'aziikibwa e Kasubi mu kitiibwa era Kabaka n'akolebwako n'emikolo emirala ebaamunaanika eyo kyokka olwo nga wa myaka 16 gyokka era yali akyali mu ssomero n'addayo okusoma. Kabaka Mutebi okudda kuno mu ngeri y'olwatu kyaddawo mu 1974 nga olwo Namasole afudde. Namasole yafa obulwadde obwa Kookolo ow'omu mmiro yafiira Bungereza eyo ne bajja kumuziika n'omulangira oba kale Kabaka Mutebi naye yaliwo era ku mulundi ogwo Amini n'amugamba nti ayingira amagye yajja kumuwa eddaala eddene ery'owaggulu naye Kabaka amagye teyagayingira n'addayo e Bungereza. Tuyinza okugamba nti essuubi Buganda lyeyinza okuba nga yafuna ku nsonga z'obwakabaka oba kale ku Kabaka Mutebi okudda lyeyolekawo katono mu 1979 ng'olwo Amini agobeddwa kuliko Professor Lule naye essuubi eryo lyali ttono kubanga Professor Lule baamugyako luvannyuma lunaku 68 ne kuddako Binaayiisa. Godfrey Binaayiisa ye yawandiika ssemateeka awere obwakabaka kubanga ye yali ssaabawolereza w'Obote era ebyamateeka bingi ebyakolwawo mu bwakabaka buggiddwawo. Gundi oyo yalinamu omukono Godfrey Lukongwa Binaayiisa. So nno Binaayiisa musajja mulangira naye Abaganda baamukyawa ne bagamba nti mu Tanzania omanyi Obuganda wano bwakukyawa bw'otaba Mutanganika obeera Mulundi oba obeera Munnalwanda naye nga ate bwe bakwagala ne bw'otaba Muganda Obote baamuyitako Bwete. Bwe batugamba abaaliwo eyo mu 62 nga atulimbye nti agenda kutuwa ebyaffe ne bamutuma ebya Bwete. Amini oyo naye bwe yajjako Obote kubanga Abaganda baakyawa nnyo Obote mu 1971 Amini baamwaniriza nnyo ne bamusuutasuuta nnyo ne bagamba taba n'omwana wacco taba biki. Kakati Binaayiisa bagamba nti mu Tanzania nti era erinnya lye yali Bini Isa nti kitaawe yaveeyo Zanzibar naye ndowooza byava ku ngeri gye yenyigira mu mateeka agajjawo obwakabaka. Ate Binaayiisa naye nti yalwako kubanga bwe bajjako Lule ne bateekako Binaayiisa naye ne bamumaamulako Paulo Muwanga waliwo kye baayitanga military commission nga ssentebe wa military commission ye Paulo Muwanga nga omumyuka we Yoweri Kaguta Museveni kakati president atufuga. Kakati gundi bamuggyako Binaayiisa yagezaako okusindika David Oyito Ojok ku bwambasada mu Algeria
ndozo binaisa ali agezaako kwenyweza naye yetengerere kubanga amajega nagali gogobya mimi agalimu abatanzania ne banna Uganda abali mu Wangangus abo ba David Oyito Joko ba General Tito Okero Mutwa ba General Basilio Okero bani bayina obuyinza bungi n'amaanyi kati mubonna yali asinga amaanyi yali Brigadier David Oyito Joko n'agezaako amugyewo amuweereza Algeria Military Commission n'ejjako binaayisa olwo Paulo Muwanga n'afuga era Paulo Muwanga yategeka akalulu k'ekinaana kemuwulira era n'akakwatamu bwe bagamba obululu bwali bwa Ssemwogerere n'abubba ne balangirira Obote nti ye president kati Obote n'akomoogo ekyo kitegeeza Kabaka yetasobola kudda kubanga jjukira nti Obote yajjawo Obwakabaka musajja wa Amini ye yamuggyako yagezaako okwana Abaganda Amini mu magezi naye era abantu baali bakimanyi nti era Kabaka watasobola kudda lule abantu bali basanyukidde ti yabandaalawo naye ne bamuggyako kati ate Obote n'akomawo ogwokubiri kyali kitegeeza nti Kabaka ajja kusigala mu Buwangazi naye President Museveni yali nga yakulira ekibiina kya UPM Uganda Patriotic Movement nakyo kyenyigira mu kalulu ka 1998 kyokka bo baafuna omubaka omu baali bamuyita Dr. Valwenzu Indian Dr. Ava Mukonjo Dr. Sokati abadde ambassador waffe China Dr. yaliko minister waffe w'ebyensimbi bannamawulire temumanyi Crispus Kiyonga yeyekka omubaka wa UPM yalondebwa mu kinaana ewaabwe Lwenzori Wakaseese kakati President Museveni yagamba nti akalulu kabbibwa tugenda mu nsiko era bwe yakola kuba ekyamazima kabbibwa n'agenda mu nsiko olutalo yalubba Luweero era Abaganda bangi baagatta ku lutalo kulwanyisa Obote jjukira nti Obote mukyawe yajjawo Obwakabaka era Abaganda bangi begatta ku lutalo olw'NRA lwakwagala kubonereza Obote olwekyo kyeyakola Buganda olutalo nga lukyayinda ne Kabaka yayingira mu ddwaniro nga baliko ebitundu bye bawambye